kale twongere kubuza ko najese kwatengo tumbudde mpologoma enunje yeddembe Seruganda atuuliriza nyongere kujjukiza baganda bafe munamwe n'abagala okubatenga mwagala okugabanako naffe wolokoso ng'olinawo gw'olina naye nga tolina ngeri kijayinza okubatenga otutuukiriramu essimu yaffe gye twawaayo okubatenga otuwa oba otuwa otunyumiza wolokoso oba okumutuwa eri 0786 37 10 06 0786 37 10 06 inamba gye twawaayo okuwa gwesobola okubatenga otuwa wolokoso sinakindi n'abagala okubatenga batubayisaako emboozi y'omukafunda nawe gyolina okubatenga oyitako sula alina omwana gwe nnoonya omuwala yalabikira ku katambi nga bazadde bamuwaayo nga bamufunisa olubuto nga alina emyaka 14 katambula nnyo ku social media nawe obanga olina oba gwe yakwata akatambi ako ng'olina omuntu gwomumanyiiko omuwala oyo oba contacts ye nawe kuyinza okukwate nga tumujja kuba ku noti 786 37 10 06 noti 786 37 10 noti 6 kale wano wetudda nga we nabategeezako nti akina muyimbi atandika akina njagala kudda mu nnyimba z'abagenzi uliriza nnyo wano wakulu nga tukyali mu bunfu bwe bumu obwenkayana ezikyalimu by'obugagga by'omugezi Joe Paulo Kafeero bye yaleka nga muno mwe mulina ennyimba ez'enjawulo ze yaleka era ezasanyusa abangi abandi ne bakiyita bamalira ne batandika n'okubatenga oba oliawo baagala okubatenga baziddamu kale nno munywanyi n'omwaka oguwedde mu mwezi gwa Januari twaliko wano ne tubawa omuvubuka amanyiddwa nga Ssenyonyi Posiyano abamu gwe bamanyinga Mr. Spelling ng'alajjana oluvannyuma lw'okubatenga yaddamu oluyimba lw'omugezi Joe Paulo Kafeero olumanyiddwa nga tobanga wankaddiya oba abangi gwe bamanyinga Movia luno lwe yatugambako nga lumufuukidde ekizibu eri abooluganda b'omugenzi Kafeero abamuliisa akakanja wabulanga bino bigweredde oluvannyuma lw'enkaayana zino eno nga baabuwa omunywanyi ono talusimatuse okukakalanga akafiiriddemu nga wawulira wano munywanyi we Kakalema Pakisi bwatugamba nti omwana twagenze nga bwe yatugenzeeko nze Kalema Fred Pakisi Ssenyonyi Posiyano wangi gwe bamanyinga Mr. Pering ennyimba amanya agakola mu kuyimba yafuna obulwadde obwa stroke bwasooka ne tulowooza nti nno akeredde ngazze mu kagaali nga awonye naye ng'asigadde nga stroke yamukuba pati wansi nga yafa naye emabegaawo n'addamu n'atandika okuba n'afuna ekizibu ng'alina obulumi obulala obw'amaanyi muli omusujja n'ebirala ekyaddirira bamuteekako oxygeni lwagivaako n'abeera nga aliira mu kapiira n'ebirala ebirimu ebityo jo eggulo nassa omukago ogw'enkomerero okusinziira mpozi ate ku mwana mulenzi oyo ategeeza n'agamba nti kirabika ebintu bya Kafeero bino tebizanyirweko olw'ensonga ebintu bizibuzibu mukko kakati bw'amala okukola oluyimba lwa Movia wajja wafutukayoko ebigambo ebyafulutwa mu lutalo nga lunene nga liba mu famire liva mu abo abantu b'oluli oluyimba lwe yaddamu Paulo Kafeero era Posiyano yatandikira okulwala naye kale oluyimba ddwo lwakyaka nnyo obulwadde era bwe bwatandikira ate nga n'ebigambo bibadde byogerwa nti tajja waliwo omwana gwe tubadde twazanyanga naye bamuyita Luyinda Javiira era naye abadde azanyanga naye ne muluyimba olwennyini era yazanyiramu naye era ali bubi era naye ali bubi nnyo era mulwadde yafuna ekizimba kiringanga nga kinene nnyo kiri mu nkwawo oluyimba yalusasula yayogera nabo naye ng'amaze okubukola kubanga waliwo ennyimba nnyingi zetwajja netuddamu netuziddamu naye nga zo ne zitakwata naye zino bwe lwamala okukwata yayogera nabo kati luno lwe lwaleeta ettabbu ne luleetawo ebigambo nga bingi kyova agambye noono era gwe tubadde abadde abeera naye Luyinda era naye era mulwadde nnyo oluyimba Paulo Kafeero lwe yaleka olumanyiddwa nga Movia lwali lugenda bwe luti ate ye mpozi mwana mulenzi Kalema nga nte yabadde mu kuzika kwa mwana mulenzi Spelling ne madimbuko yamaliriza agamba bw'atyo okusaba kwe njagala okusaba abantu njagala okusooka okusaba abantu baddemu emitima egisaasira abantu njagala okusaba famire abantu bonna enfakti abayimbi abaddamu ennyimba naddala ennyimba ezo ezakadongo kamu njagala okubasaba okulowooza ennyo nabano abantu bannanyini ennyimba zino ze baddamu kubanga oba oli awo nze nina okukkiriza mu mutima Katonda abadde ayagadde Posiyano agende naye ensibuko y'okufa kwe era weevuddaawo okuddamu luyimba ono ye Wolokoso.